Onalebo kayingire. Onalebo kamufuna yawe ngire yingira. Bye tugenda okira. Onalebo kajje wansi. Onalebo kasembere. Onalebo sanyiso okulaba sebo. Ono papa sinza butajja yatobanga nange bwe natoba. Ati omuntu yenna nga atobyeko. Omuntu yenna nga atobyeko n'atuuka ku kyaliko ng'ate nange Segirinya gyempise nga sinza butajja ate kirala alina ennyimba ennungi. N'olwekyo kyekimu ku kindeesa omusajja nje muwage yanagenda Segirinya kangulye ddala ttebo yadde embeera mbi sinnazzaawo ddwaliro yenagenda nti kansooke ngule ttebo eddwaliro linaddawo oluvannyuma. Embeera ogisanze otya wano wabweru abantu bakyali embeera baaba y'amaanyi nnyo abantu papa bamwagadde kyovula abannaayo abantu bwe bakwagala naawe baagale kuba kati omukwano gwe balaze Mesach nti abantu baagala kuyingira ne tiketi zaaweddewo dda amenye likodi agenze mu byafaayo n'abamu bali muziga bawe badde waka kugenda n'abamu bali muziga bange we badde waka n'olwekyo Mesach agenze mu byafaayo ku kintu kino kyalaze Omukama Katonda alina kumwebaza kubanga ekintu ky'amaanyi nnyo. Honorable kayimba kyaka ka papa Mesach akasinga okunyimbirako gati kano wanaaba akanyimbire ne wanyuka. Onsuulirira nnyo naawe olisanga bansudde awo Honorable ani yali akusuuliridde ate kakati gwe munnaye abasajja kati ebyagwawo wabiraba abasajja nga banywezeza bankutte jjeeke omanyi kino kyekivulu kyensoosembu kyanga nva mukomera kyekivulu kyensoosembu kyovula mbadde nnyina okujja ekivulu kyosooseemu nokiyingiramu ng'abantu babaganye okuyingira olw'omujjuzo ati lwaki tebo yange mweri nyina tebo bonna bolaba balina tebo zaabwe munda katugenda tujja embeera eri munda tebalina tujja funa tetuyinza kubulwa tomanyize ng'oyimiridde Honorable sijja yimirira tujja funa katugende ffena obugambo obusembayo bannaye mwebale kwagala Mesach ate mwebale mulaga mukwano kino kyekitegeeza nti omuntu bw'akola obulungi ensi emubeerako nnyo ate ensi neemwagala n'olwekyo kino kyekiraga nti Mesach musajja mulungi musajja wa ddembe musajja ayagalwa abantu n'olwekyo kino kyekiraga Honorable bonna nga bazze kino kiyigiriza ki eri abayimbi abato kino kibayigirize nti bw'olemera ku nsonga owangula katolaba Ronald Mayinja naye kino yali asobola okukikola naye kasita yali abantu olukwe kati abantu ate yabadduka ye yennyini